Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde nzire mu comment olwo comment gyendabye ku video ezimu eziri ku channel yaffe eno Kyayiti ku video. Waliwo omukyala kamuyite omwana omuwala yaŋŋambye nti asaba ku ddagala Elijjamu Olubuto. Ekyamazima sisobola kubulya ddagala Elijjamu Olubuto, ekyo ekintu kya bulabe. Mbabuuliramu abaana abawala mubeere siriyasi, mbasaba mwagala obulamu bwammwe. Ensonga ey'okuggyamu olubuto nsonga ezitowa, si nnyangu, era ekyamazima sisobola ddibabuulira oba sisobola kuliteekayo. Era singa otambula mu vidiyo zange eziri ku YouTube okwo ku Kyayiti, temuli vidiyo n'emu eragirira mwana muwala oba mukyala kuggyamu lubuto. Nkikola nkigenderedde olw'ensonga nti si kya bugunjufu okulagirira omuntu nti eddagala lino liggyamu olubuto. Si kirungi, newaaba azze ku WhatsApp yo tekyandibadde kirungi kulagirira muntu oyo kuggyamu lubuto olwo, kuba ajja kufa. Baana bangi bafudde nga baggyamu embuto. N'olwekyo ki ky'oteekeddwa okukola ng'omwana omuwala? Oteekeddwa kujja kumbuuza nti nkoze ntya obutafuna lubuto nga ngenze ow'omwami wange okunneebakako? Nnyinza kukozesa ki obutafuna lubuto? Ekyo ky'olina okumbuuza oba ky'olina okumbuulira. Njagala kubeera nga tubikola, naye nkoze ntya? Ekyo ky'olina okubuuza. Mukitegeddemu abaana abo, naddala mu abaana abato abatandika ebintu ebyo, mwe mufuna obuzibu obwo. Ekyamazima mu abazadde kyetaaga mubuulirira abaana bammwe, mubabuulire ku bintu ebigenda obbayamba. Naddala kati ng'ekyo omwana oyo mubuulirire nti ekintu eky'okuggyamu olubuto si kirungi, ogenda kuggyamu kino na kino na kino. Mukitegedde abazadde, naye munaasirika obusirisa abaana bammwe abo myaka 12, 13, 14, abaana mubabuulirire. Kuba ennaku zino abaana ebintu babitandise, baana bato babyagala n'okusinga abakulu. Ekyo nkibabuulira. We munadda mu kusirika, abaana bamwe bajja bafaako, bajja kuggyamu embuto kakkana bafe. N'olwekyo mubuulirire abaana bammwe nti ekintu eky'okuggyamu olubuto si kirungi. Bw'oba ofunye olubuto lukuze oluzaale. Bw'oba ng'okyali myaka emito, eby'abasajja sooka obyesonyiwe. Ekyamazima ng'oli myaka 12, 13, 16, eby'abasajja sooka obyesonyiwe. Ekyo nkibabuulira. Oba olemereddwa okumanya nti nteekeddwa kwedifendinga bwentyo, nteekeddwa okukola kino na kino obutafuna lubuto, eby'abasajja nkusaba obyesonyiwe. Kimanye buli w'ojja ekigere ewammwe gwe omwana omuwala n'ogenda ow'omusajja, kimanye nti omusajja oyo agenda kwebakako, ate agenda kwebakako nga tayambadde. Ekigenda okuva mu ekyo lugenda kubeera lubuto. Ekyo mulina okukimanya mu abaana abawala. Ve ewaka ng'osalidde amagezi nti ngenda wa musajja ono, naye we nnaamuwa agenda kunfunisa olubuto. Njagala twogere ku ekyo eky'olubuto tuleme bigattika, kuba obuzibu obulo mutunuulira ekintu kimu kya ndwadde, naye ate ne mwerabira nti n'embuto zino zitta abaana abo nga baziggyamu mu nkukutu ne baggwamu omusaayi kakkana ng'afa. N'olwekyo mu abaana abawala, singa obeera opulayinze kantu kano, kikulu nnyo kimanye nti ekintu ky'okuggyamu olubuto kya bulabe, kyangu nnyo okufa. Ebiseera ebisinga ggwe omwana omuwala gw'olina okusalawo nti kanfune olubuto oba sijja ddufuna. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbibabuulira mu abazadde, mu abalina abaana bayingidde emyaka egyo 12, 13, abaana ebasinga okwonoonekera 12, 13. Omwana mutuuze omubuulirire. Nabagamba oba mubuulirira abaana abo abawala, buli mwana mubuulirire yekka, tobabuulirira wamu. Omwana mukwate omuzze mu kisenge, oyo omwana omuwala avubuse. Mubuulirire ebibi ebiri mu kwegatta nga tonnatuuka. Bimubuulire. Mubuulire buli kimu. Tolina kuswala eri mwana wo gwe omuzadde. Oba oli musajja oba mukyala, buulirira omwana wo oyo omuwala. Wamu n'abalenzi, naye tutunuulidde bawala. Basagala tugatte nga twogera ensonga ezo. Kwa buli w'ogatta ensonga ate mwe mugenda na kiri ekirala, ate ne muleka kino ekikulu kitutunuulidde. N'olwekyo ensonga y'okuggyamu olubuto si nnungi. Mbasaba mubuulirire abaana bammwe abo abato. Omwana omuwala waweza emyaka 18, 19, ekyamazima aba yeesalirawo. Oyo aba mugezi nnyo mu bwongo. Ekyo nkibabuulira. Naye omwana ono ali wansi wa myaka 18 okukka wansi, oyo omwana aba tannaba kutegeera mu nsonga ezo. Baba basika musike, bamutegeerera butegeerezi. Yeetaaga okumubuulira. Ekyamazima ebintu ebyo
obikola naye temuli kalungi, ogenda kujjamu kino na kino na kino, omugambe nti okufuna olubuto n'oluggyamu ogenda kufa. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Mu abaana abawala mufube okulaba nga mwebeereramu, temuggyaamu mbuto. Nze njagala ojje ku WhatsApp yange ombuuze ti nkoze ntya obutafuna lubuto ng'omusajja neebaseeko. Njagala genda wa musajja kumuwaako naye nkoze ntya? Nja kuba nkubuulira oba okubuulirira kugambe nti kino na kino kiba kikuyamba, ti oba kino na kino olw'ekyo tokikola, kireke olw'ensonga eno bweti ne bweti. Mukitegedde abaana abawala, bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.